z'okudakiika zino ziri 7 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya nakasomwe ziri 10 omwezi ogwokutaano 2025 woli watuufu oli ku 88 katanyize 8 radio ya Beene tuli mu Masengere programu eno eyitibwa Parliament yaffe kyokuli yaffe n'awamu nga ttiimu nabansireko gwe kulembera nga kapiteni nenkulembera nenkutuusaako byonna gyetubya nenkutuusaako byonna tumaze okuyisaamu amaaso ne bannange tusobole okusomesa abantu ba Beene batambule n'okumanya wona wooli wensinzira okwebaza okuba nti otaddeko omukutu guno tadeko ebizindaalo olwomukadde omukwano gwali awo ne balemayanja maaso ga shera tekako CBS kati manyi bampulira weebale nnyo omusajja wa Kabaka okuteekako ina gye muli mu butale yonna gye mutaddeko CBS mwebale nnyo mwe mwesiimye mutambula n'okumanya kubanga oli ku rediyo gye weekakasa nti byonna byekutuusaako biba byebyo bingi ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda era ebiri mu ggwanga akulira amagye ga Uganda gano President Yoweri Kaguta Museveni asinkanya ab'amagye ulira si police asinkanya ab'amagye mu State House n'abagamba nze ng'akulira eggwanga bagita UPDF High Command and Defence Forces Council ebintu bikwate bibiri High Command UPDF and Defence Forces Council n'alabula akoyi ekise hooliganism and bad language eyo gy'oli olina ekibiina ky'owagira gutali musango naye oyogera banne ebigambo ebyamafuukula eyo gy'oli gwe gundi totuwagira gwe gundi gyetulaba gwagira kibiina kyo na bigenda byakyo kusirika naye yayisa ab'amagye nanga nti ab'amagye mubakoleko abo tayise police tankudizemu UPDF High Command and Defence Forces Council beegasibwamu ne balabula munauganda yonna gy'oli lekeraawo okwogerera banno ekize bad language lekeraawo okwogerera banno amafuukule gwagira ebibyo bano bali tuweza messages bintu bijja kwetera obuzibu munnange wuuno balagidde tuweza messages lwa munno gwekola bibyo onojja muweza message agitwale ku police bayita amajiga biyingiremu kati ebira tugana nti titwakula ebiri mu ggwanga era nga byonna byonna bingi badde mu ggwanga lyaffe eno banaaba natera okutuuka olwale mutwala bidde twafunye paapa omupya bannanga abakristaayo abakristu mwawonye obwamulekwa paapa omupya Robert owe14 Prevost nejjukira yajjako mu Uganda nga naku zino mwezi 2017 yajjako wano oyo paapa kati omupya bingi ebiri mu nsi muno era waliwo omusajja mukulu bamuyita Ereru omujjukira bulungi yasabye awumule amagye bingi obukeeredde olwaleero nagamba nti tujja kutunda obukeeredde olwaleero amama Mbabazi agambye John Patrick agambye nti bannange nsayagalako kuyingira byabufuzi nalingenda kuzanya firimu mbeere film star nzanye ne Chuck Norris nyamye buwambo okulembeze nenga tikambireke bweyerangira n'abivaako mawulire amala era jjukira nti paapu bwe yajja twafuna okusanga Buganda yakya Ssaabasajja yasiima n'amusinkana n'omugenzi Archbishop Dr. Spirit Kizito Lwanga ne mukama waffe Beene naye ayakkiriza n'amusinkana basinkana Lubaga ebyo bwebukedde badde tubimanyi n'ebyo byaliwo tulina omukisa paapa yajjako wano kwebaza kuba nti oli ku mutu guno bannange nenda bajje tutandikira muleta kiyinza tugaana kugenda biki ebiddako 26 akalulu opposition bwe mujja atunuulidde ebiseera byafuzi naye biki bigenda bitya olira bino biri kati eyo gy'oli salawo ng'oli mu kibiina kyo naye alabudde akulira amagye togeza n'olumba abatali babo kulonda kwe NRM nakwo kulonda ku byalo kwa
kwatambudde kwatambudde Timoni Mapyage nkuwa bakulwaniddemu bwe twalabidde abanze nalabye n'empindi wonazze twalabidde abanene abasava nga tebesimbye kufa obutono kwanzi ogw'omululu abanze nakiisobo n'empindi yeyamanyi balina settle for the best balina wakati the best balina enkola yab'empya gye baalese mu kibuga epande obiraba settle for the best otekayo kibiina sajja mukulu ngayambadde enkofiira mpindi ono atambula nabo naye twalabye akalulu nga abazito nga besimbyewo okulaba kiringa bonaga nti CBS egenda CEO ataddewo okulonda anaakulira bakiriina ate Nsereko nange neesiima kati Nsereko naye omululu gwalina yakirekedde abalala ate ogoba okulira bakiriina ekyo nkola kyakulabirako kyano kya bujega naye nze nalabye abantu bangi abasava ng'ate bali mu bifo bagenza okulaba nga Anita Amongo bamulonze akulira abakyala ku kyalo nalabye Kadaga yakulira naye ye mwogezi ku kyalo gye yabadde LC1 nalabye Alupo nga yakulira bazirwanako nati era zo bujega bwanikasa wagono mululu wabuweereza nga nawe omulala yabadde atwala ekifo ekyo naye byange kapere tulabye era mpuliza DP ekibiina ky'abajjajja mmwe Michael Lume Bayiga Honorable Richard Sebamala nga bonna bafusazeeyo bajjeeyo n'ag'omubuto okugyawo Norbert Mao okuba pulezidenti bwa DP mu ngeri y'emu era ekibiina kye kya FDC Nandala Mafaabi naye wona ayagala kubeera party president ayagala kusooka kuba president kyokka era n'amulya ati naye ayagala kakati awo gwali eyo bingi biri mu ggwanga bitunuulidde naye nkugambye nti bingi badde mu ggwanga ebyemagere nayo twabirabye National Unity Platform yalonze akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission neyeteekawo ne roadmap kwenda etambula kitegeeza nti byobufuzi biri mu jjiya abakulu batuuse ne bajja kuyisa mu buyisi okulaba biki ebiriwo era nga biki ebiriwo twala kutunuulira naye nga DP nkugambye byanyima naye ayinza okubyetabamu okulaba nti atwala ekifo ekyo ekyobwa byonna ebyo tujja bitunulira ebyobufuzi naye abakulu batuuse naye nga tugenda kutambulira era mu byabufuzi nkwebaza yonna gy'oli kiza kuwalira abakulamuzi okutuuka tutandike nabo abalaba natusanga eddoboozi nsigadde Medi Nsereko olwaleero nga 10 May program ffe ey'okukubira mu mwezi ono ssebo Imam Kasosi tusasalamu Yosebo alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abatuwuliriza n'abagoberera programu eno palamenti yaffe era gyokakasa nti abagigoberera bangi kuba buli yonna gy'oyita eyo reference gye bakola amina tukuwulira ku radio tukuwulira ku CBS hatta ne bwe baleetawo nti ojja weekend noyo Samuel abantu balinga abakulira buli weekend kitegeeza nti oba oli awo ebintu ebiyita ku mpewo kuno oba ebyogerwa mu palamenti yaffe eno bya mugaso nnyo eri eggwanga tuli basiimu nga abatesitesi era abantu bafaayo okubiwuliriza tusaba Katonda agira atukuumira leediyo eno amina ya rabbi ate n'abajja basigaze omutindo ogutumbula ogusitula baleme kukka ebintu ebiri personal ebyo tebitwalira nnyo obudde tutunuulire ku bintu ebizimba ki eggwanga ebyo eri abantu bayina ebibatawaanya bingi naye nga bayitaaga bwetaazi kirowoozo kirungi kikyusa embeera yaabwe tusaba omutonzi atusobozese nolwekyo mwenna gye muli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu ikkiriza bwobuno buyiseewo bwombi bubiri tusooke okwebaza abakulu babiri mukulu Kasujja ne mukulu Sekajja n'omukyala gwe sijjukira linnya lye abo abantu basatu ababadde mu musomo gw'okugunjula abantu bya Powesa n'engeri gyekolamu awo ku muzikiti ebukomansimbi nga abakulu b'amatwale abaimaamu kazi abakuzi abakyala bonna babaddewo
mwaba baddewo ebigambo bye babagambye mbitwale nti bikulu nnyo pewusa poesa ow'ebuddu ye yabadde akulembeddemu omulimu ogwo n'ekyo njagala okubeebaza olw'ekyo n'ebyo bye bayigiriza abantu n'abantu okubakubiriza nti mbitwale nti bikulu nnyo ekyo nga nkimaze njagala nate okukozesa omukutu guno kuba gwo gwennyini gwe gubadde gwomya omutwe omunene mu kulaba nti Dr. Kimala agenda mu ddwaliro. Njagala okubeebaza nti twasobodde okukuŋŋaanya essente ez'enkanankana $1,482 ezo ze zaayitira eno ewange newabaawo n'endala ezagenda obutereevu era dokita wenjogerera nammwe mutaka mu kibuga mu Buyindi gye bayita ebbangalo mu ddwaliro gye bagenda okumukolerako naye nga ekyo kyayise mu maanyi gammwe. Twebaza mwenna buli omu contribution gyakolaki tetugenda kusingolingawo tu individuals naye ku lisiti yange nalabako abantu 706 nga buli omu yasinga okutuwa essente ennyingi yatuwa siringi 9 ate ayasinga okutuwa entono yatuwa $1,442,000 nolwekyo mbeebaza nnyo olwa contribution zammwe ezo zemwakola ne musobola okujjanjaba omuntu n'obwesige bwe mutulinamu bwe tuba tulina obuvunaanyizibwa bwe tuba tutuse. Maliriza nga neebaza ttiimu ya Kaliisoliiso kuba yakiteekamu amaanyi mangi. Kaliisoliiso ttiimu ya Kaliisoliiso oyo Imam Kasozi kuliko erya Saalongo kati kuliko erya Saalongo ndudde okulaba ennaku zino Imam Kasozi Saalongo wa Imam Kasozi nze Imam Kasozi Saalongo kye kikozi okuzaala abaana babiri omulundi gumu naye bwe oyinza obazaala n'otakiri Imam Kasozi wali agobera ebyobufuzi wali ate n'omusajja wa Kabaka wali wano musajja wa Kabaka Mpindi Bumaali Sawutusa Salamu Yusuf. Abalungi abatuwuliriza ebuuyi eyo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omukama mulungi abeebuuyi buli obudde bwonna era ze mbeera ze weewaawo. Bedi nange njagala kwebaza omukisa guno ogutuweebwa okujja okuwuliziganya ne banna Uganda ku radio yaffe eŋŋanze ya CBS. Imam Kasozi agenze n'aga nti asaba abajja babeere nga bakuuma omutindo gwa CBS eno kubanga ewuliriza abantu bangi nnyo. Ate njagala kwongerako kusaba abawuliriza nti n'abawuliriza bakuuma omutindo guno kubanga empewo eno etuyamba bantu kumanya bigenda maaso, ate mu kumanya ebigenda maaso babeeko kye bafunamu. Oyinza okuba tokkiriziganya na kintu kya Abdallah Kiwanuka kyayogera naye amakulu weefumiitiriza ogende naye kino kyayogedde yadde Abdallah ono sikkiriziganya naye kirimu amakulu. Abo bwetyo bwe tusobola okuzimba eggwanga ate era bwe tusobola okutambula n'okumanya nga CBS bweyogera. Njagala okutumira bakama bange abannonda mu Uganda yonna abaliko obulemu mwebale enkiiko ze tubaddemu ennaku zino kuzijjumbira bulungi ate n'essanyu lye mujja mulaga buli bwe tubeera mwebale. Abafunye obuzibu obw'enjawulo nakuwalira awamu nammwe n'abafunye amasanyu ag'enjawulo nammwe nsanyukira wamu nammwe. Media ekisembayo Uganda erina olukuŋŋaana gaggadde Entebbe awo olw'ababaka ba palamenti abava mu Africa nga bateesa ku butya bwe tusobola okukuuma amaka gaffe ne family values n'okuba n'emmere emala mu mawanga ga Africa. Sebo olukuŋŋaana lutudde awo Entebbe era gye nfubu tusa okujja wano era gye nzira oluvannyuma lwa wano
tuteeseza famire zaffe zibeere nga zitambulira ku nnono za Africa okusinga okulondoola ebyo abazungu bwe bajja batuteekamu buli kaseera ate n'okulakakasa nti ensi za Africa ziyina emmere ebamala abantu baleme kuyaayaana lwa mmere yakulya. Amanya y'empindi bumaali mulimu mayuni muzina gwa Kabaka gw'obukuwadde. Abasawo ne banyabo abatuuliriza abalungi mbalamusizzaako nnyo amakya ga leero era mbeebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo. Musaasira nnyo mwenna abafunye ebizibu abayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo wano nawali abafiiriddwa abantu baffe mwenna basaasirako nnyo era mbasabira Mukama Katonda abasibe ebimyu ffenna tuva eri Mukama Katonda ate era gye tugenda okudda. Banamukono North ate mbalamusizzaako nnyo ak'ensusso mbakulisaayo mwenna be twabadde nabo jjo ekasenga awo aba boda mwenna mbakulisaayo nnyo era mwenna bannayuganda mbagaliza okuwuliriza okulungi. Oyo Abdallah Kiwanuka mulimu mayuni Kayongo Wakobe edakika 23 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya. Program gy'oliko yeeyo eyitibwa Parliament yaffe tuyita mbadde mu sabbiiti namba ampuliriza bingi badde mu sabbiiti eno naye tetuyinza kubuusa maaso ensonga ya demokrasiya mu bibiina. Twalabye aba-NRM mpindinzi olwaki oli wano nga mulina okulonda kwammwe ekwadde ku byalo nga mulimu okulwana okweyogera amafuukuule kyokka balima mayuni abali mu opposition baagala eddembe bamuyita demokrasiya ne gwe musaba neetamulaga. NRM tiyalaze demokrasiya oyo byadde bingi ate nga bwe tunuulira oyinza bagamba nti bagezezaako naye demokrasiya twamulaya nti balwana twalaya besemba olese kikubo simanyi lwaki ebyo kaseera tebiggwa mawoogola sembabule bakaseera balwa kati enda kuddamu kuluna mulundi gwa kusatu. Mwabasaba demokrasiya musaba ekibiina kiri mu buyinza mulimu mayoni musaba gavumenti etuwe demokrasiya tonda akalu kalimu amazima n'obwenkanya nga bo bennyini tebaamulaze ate alina kintu osobola okikuwa kuba demokrasiya nti bamulina ate bw'otunulira ssemateeka gwe owamateeka ssemateeka womperego 71 atugamba internal demokrasiya ebibiina ebimu birondera ku kitebe nonze gundi bano ate baba-NRM Kiwanuka bo bagezaako ne bagenda ku kyalo wansi wati byatambudde bulungi mumbagaza babawe demokrasiya gwe batalina naye ate bo bagenze ku wansi ne bakola ki ne balonda bava wansi kudda waggulu mmwe bano aba-FDC bano balagira nga baliko ebitebe turonze gundi egindi bano bagaza tugende batulonde wadde byabaddemu omulunga abazito ate baagala obufu obutono obwo ekyo tugenda okutambula ntano demokrasiya oyo nga bwe tugenda okutambulira. Imam Kasozi mwagobera ebyobufuzi twagala gavumenti tuwe demokrasiya iyo yadde ekola ebyayo demokrasiya yeyolese okimemete omuntu ayinza okukuwa ekyatalina tuva tugende ku President Museveni yaganye ebyobufuzi ne mayuni ebigambo bad language and hooliganism yagambye ame kanso abo bankolereko tayagala kuddamu biwulira. Imam tusooke demokrasiya Article 71 yino y'oluzungu gumanyi luzungu gamba ku internal democracy namba 2 gena maaso omulama gwe asobola okukuwa kyatalina bo bye bakoze bemusaba democracy obanze mugiganze saabirabye sebo neyanziza n'olukanga lwe batuwadde muluwulidde era mwekyo ojja kuteekamu twale aba DP bavunaana NRM yini waabwe internal democracy swamulabye Barume Sebamala Mawu bingi byogera mumusaba demokrasi nini omunda taliyo kingabe kiri ati ku 71 yesamateeka gena maaso wako submission sebo tubere bagazi. Omuwandiisi omu yawandiika n'agamba singa okutaataagana n'eddalu eriri mu nsi yonna oba wonna bamubeera bamu bantu we babawangaalira bweri kyokooza omuntu
amaze okutawanyizibwa ebintu ebirala bw'akola kyakola tulowooza nti agudde eddalu yagamba nti when the madness of an entire nation disturbs the solitary mind it is not enough to say that a man is mad. Nolwekyo ebimu mu constitution kyawandiikibwamu ku mimwa gyaffe kuno ekigambo kye bayita demokulasiya tukyogera nnyo mu bulamu bwaffe kyatulema okutuukiriza demokulasiya yes era kyekiva kitulema ebintu bibiri nabyo byatulema okubyawula ekisooka kyetuyita principle ensonga omusingi kwetuyimirira nga tukola ekintu omulamu omukulu ye principle awamu n'ebyo byetwetaaga kyetuyita interest ebyo bibiri bwe tuli byawula oba abantu monna wonna bwe muli byawula mujja kwanguyirwa okutuuka ku ekyo kyemulowooza kyebayita demokulasi buli omu kyayagala era bwe kiba kibaddewo nga tewabaawo okugaa nti kiwanuka bw'amala okumpangula ate tufuuka kabwanango naye nga twabadde twesimbye mu kitundu kyekimu ng'ate ffenna tugamba nti ekitundu ekyo tukirowooleza bulungi nakukitwala mu maaso kuba kyalibadde kiga nti ampangudde ku luno anti myaka giri 5 kamugumiikirize 5 giggweko katambuze nange ntambuze wenneetaaga okumuyamba abantu baffe babeere bulungi kamuyambe naye weyeetaaga okunyamba simulemesa kukola byayina kukola naye kakole ki naye olwaki kigambo interest tuba kuwamwa kwetwali twasimba buli omu n'atunuulira ekikye ekyokubiri lwaki demokulasi agenda kukaluba mu Uganda tukyazanya ebyobufuzi byenna bagamba ebyebifo omuntu aba tafunye kifo era ekyo kyekyasitudde abo boyita abanene nange nabadde nakyebuuzizza dda nti omuntu omunene ekimutawaanya okugenda okuvuganya n'abeeri mu kyalo yadde bagamba system bwetyo bwekola ekuleeta empaka eno naye bottom up naye bw'omala n'ovaawo ne bakutuusa eno waggulu eno baddeyo ne balonderayo omulala oba gw'osigala ekyo nakyo simanyi nkola yakyo bulungi babwe ŋŋenda kati neŋŋenda emawanga kati bwe tugenda mu maaso akalulu akanene bwe kajja ne bampa kaadi ne mba nga nze mbadde beera nebeera MP kiki ekiddawo anti kibiina kyo kigamba kiti semateeka w'ekibiina kyo mwotambulira mu sisitemu eno efaanana bweti ebiringa ebitakola ki ebitali birambulukufu bulungi kakati awo wetwetaaga okuddayo okutunula n'ekireeta ekyo kyekiki nze sijja kukozesa kigambo kinene kyokozesezza ekiriwaati anti ogambye mululu nze ni mujega omululu lwakitaga akikozesa naye ate kekabenja akanene katonda yagamba mu Kurani nti dhahaba alfasada fi lbarri walbahari bima kasabat aidi nasi nti omulugu obwononefu omulugu benebyo bisaasaanidde ki corruption ensi olw'ebyo abantu byokoze eki okusalawo n'okukola n'emikono naye vice president nga balonze nga akuli abazirwanako anti kadagaye mwogezi w'ebisiwa aba oliawo ye veteran ayabaddewo kakati ng'ate ekifo tekisobola kusigalira awo kagamba kyenjagalamu ndowooza Anita Among tulongooseemu yakulira abakyala nti abantu abasuubirwa okujja okwesimbawo ku bifo for example okutandikira ku bwa kansala obukiika ku district siwewairo C5 n'okwesimba mu bwa palamenti obwa pulezidenti ne sente bwa district baali badde tetuba teeka eyo
twabadde tuteekawo system egamba nti twa-identifyinga abantu betukakasa nti bano ne tukkiriza ab'ebibiina byaffe ne bagamba nti tetulabye bubi naye obuzibu obuleeta ekyo kyekiki obukuusa obulimu kubanga nkugambye nze natunuulidde nnyo simanyi reports zino ze mwatuwadde abamawulire oba ntuufu oba si ntuufu kuba mwagambye abantu abamu baafudde nga bafiira mu preliminary eyiga nga baafudde eza pate gyemusaba demokrasi eza pate waliwo kebaala zaabo ng'emiggo egyayakidde wano ekyazanga erwengo anti yekyazanga lwengo ne batulaga kati wano mwe mugjeyo lw'emiyaga enzigwe nzijeyo basembabule ebwo bwonna bubonero obulaga nti ffe abali eno nga tulowooza nti twagala demokrasi ow'ekimimete waggulu tomusuubira kubanga ababadde mu ebyo be batukulembera ye pate tuliki mu buyinza watyanga ogenda kuvuganya nabo ko neewuunyiza jjo wano ewaffe ku St Denis Sebuggwawo essomero liri wano gaba nga deployment eri awo polisi amagye naye nga bonna bantu banyumba ki kati ekyo kikulaga nti bw'osanga nga Imam Kasozi ne bakyala be n'abaana be n'abakozi bawaka balwanidde ku lujjuliro mu nju yaabwe bwe mubeera n'emmere eno ebweru osuubira nti abo bajja kutebenkera muli bulungi we balwanidde nga buli bokka mu nju yaabwe katate 26 kati kiri kitya bwe tunaafuluma era baganda bange bajja bagenda okwesimbawo ekyo mukitunuulire mutegeere eyo ako kabonero katonda ky'abantu watilika lamthalu nadhrubuha linnasi laallahum yatafakkaruna ebyo katonda yabitujjiddeyo nga bitandika eno nga bukyali ebifaananyi ebyo katonda yabireese ng'agenderedde atutegeeze kiki ekigenda okukola ki ekigenda okuddako era ekyo kyekyajjayo kino kyogasseeko oli okuyita ab'amagye high command ng'agenda kwogera kuki hooliganism and bad language kakati omanyi sinyumirwa nnyo kwogera ku bantu discussing people omuzungu agamba nti simple minds discuss people ate sibelieve nga sikkiriza nti mind yange eri simple sikkiriza naye tradition za Africa zonna zigamba ezisinga obungi nti bwobbanga oweesa omwana ku mugongo program gy'oyeza eti wakkiriza obagaana nkwebaza nnyo kuba nti otaddeko olufuula nti omala okubiza kkiriza obagaana ogenda mu faamu nogenda okukola ebibyo era nga tulina honorable Mpindi Bumaali honorable Imam Kasozi honorable Abdullah Kiwanuka bonna webali honorable sulidde omulamwa nkiyise semateeka ono saabumu namupuwadde budala enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi nsaabumu emakawirako butambulidde era nga tutunuulidde ensonga endala eri mwakyo demokrasiya mukyogera nnyo twagala demokrasiya musaba gavumenti etukkirize tulonde mazima kwa demokrasiya ate ndozaleeta amazima n'obwenkanya neweesanga ebibiina ebimu kati olaba DP ate tuyinza gyogera ku mitwe olaba DP wano olaba Lulume Bayiga olaba honorable Chelsea Bamala baagala kujjawo Mao ayogera bintu bingi gwe oli w'NRM gwoli gundi gwoli wa kiragala muno oli wa kyenvu buli omwana byayogerera munne nandala Mafabi naye azze secretary general wa FDC atunka naye ayagala kubeera kwesimbawo kwa president Amuriat dembe lyasemateeka abakkiriza gwegamba ati ku 71 buli waddemu okwesimbawo osobola okwesimba nga namunigina naye DP olaba byekola ate byevunaana NRM ekibiina kye kiri ne kijja demokrasiya adalina omuzindalo ye mukulu Imam Kasozi agate tajja kwogera ku bantu naye Imam Kasozi katonda waffe yatuwa ebyokulabirako bingi n'aleeta abantu nga baganye bagugubye n'aleeta enzige ne baguguba n'aleeta ebikere ne baguguba enjala ne baguguba
Nusobola okugamba nti kamba ekyo okulabirako bwekibanga kituufu. Muntu nze kyenjagala ntutwala nnyiri wala America, twasonga England, Canada. You will take one from all to gamba very simple oba mass communication abantu bategere kyogamba. Imam muzira gwo gulina democracy and okungende wampiri. Nkuwulidde n'okulungamya ko nkuwulidde. N'ekiri nsigala nkyakiriko. Ate n'ebifaananyi nga bwe nkugambye nti ebifaananyi tubigirayo abantu okukola ki. Mbadde wetuviiriddewo mbadde nkugambye. Yesebo. Nti mu bantu bangi mu Africa. Ennimi ez'enjawulo bonna balina enjogera nti buli obba nga oweese omwana ku mugongo. Ngobba kasooli. Oba omuyigiriza buki bubbi. Bw'ogenda n'olowooza nti omwana oyo tategeera. Naye weebuuze bwe wali wakamuzaala ye yamanya atya ebbeere weeriri n'abanga lyakoze eki ekyo kyekikulaga nti omuntu kasita bamuzaala be po olunaku lwe bamuzaala watandikirawo okutegeera. Era ebintu ebimu byo bye balabanga ku myaka egyo babikwata nnyo. Naye bwe mba nkugira okutuukira ku nsonga kwendi njaga kukulaga nti tosobola pulezidenti yabadde anoonya n'ekyeyatudde n'abasirikale okutuula nabo. Nsuubira nti okusooka yatudde n'abasirikale bakyamu. Bwe yabadde olukiiko yatuddemu lukyamu. Omuntu ateeberezebwa nti yeyayise olukuŋŋaana luno. Ebintu bingi bagamba biyitira ku kibanja kye kuba sikibikkulanga simanyi oba kike. Naye ababirabayo babireeta. Ne babiteeka ku byaffe ebirala ntubirabirawo. Nze Imam Kasozi bwe nnemererwa bwe sisobola kugamba bantu baana b'abantu temuvuma bantu ng'abange bannema okubagamba nti temuvuma ng'abange bakyavuma abantu. Ebintu bingi ebifulumye ku mikutu egyo egy'enjawulo bikulaga ate ne batabyegaana nga bagamba nti Imam Kasozi yagambye okuvuula kankozese kimu ekiri komoni ku kibanja ekyo era bye baleeta nti kano ka Bobby okwokuvuula okumuyita ka nako okuvuula. Hooliganism eno gye twabadde nga ye kennyini kuba waliwo we bamuleese nga ndooza waddewo n'okukyusa abantu abaakyusa ne basoma erinnya simayako bakalabye ye kennyini nga waali yayogera na ku muzindaala abeera eno oli n'asoma erinnya ku kyalo Erusere eyo n'agamba nti Janet Kataha. Onaga nti oyo teyakyuka oyo ng'alinga yakyuka naye mumanyi muntu waki naye yagenda ntuŋŋamo tekyalondera wano naye muntu mumanyifu n'agenda mu maaso n'ebirala. Ebintu ebyo ebintu ebiseetinge okuzanyira ku bwongo bw'abantu nako okuvoola kubanga teri reason yonna. Olaba nze nange Imam ku bwa Imam bwange ku kyalo kyema wange ekyo sikikola. N'ebyo babikola deliberately kuguusa bantu balowooze senti kyetegeka kiri smooth kirungi temuli kalumira konna bwe baba okubawuddiisa tugenda okukomera ki. Nolwekyo mbadde nsaba nze siwagira nange hooliganism kati kambuuze ojjukira omukolo ogwali essembabule anti yode mingi president yaguliko kwaliko ogula ekyaki MP ogwakuteesa ne yali minister ne ba minister bana nga weebali obwa hooliganism ne bukolebwawo nini nga naye abulaba talina kyeyagamba ayikwasiza amagi American Defense Council anti defense council gwe si mulimu gwayo eyo isu teri external si y'amagye. Poliisi yaddawa omulimo gwa local councils zino zetujja tulonda ne zibaawo mulimo ki ogwali kwabo be baali badde bakola ebyo. Ekyokusatu nti
tiimu ki eziyunguddwa zigende zikole ki kubanga bw'olemererwa okugamba ku Imam Kasozi kuba ye wo otegedde kikaluba okugamba omulala n'olwekyo ebigambo bino ebirowoozo by'alina birungi n'obuzibu bwe nasanga mu President Museveni bumu yalina obuyinza yalina buli kintu yagaba n'ebifo naye yasinga okukola lamentations kyekyo mu Luganda olutuufu buli kiseera abakwogera buli kiseera agenda okumaliriza ng'alinga agamba nti talina buyinza bukola kintu ye gye bayita okwekubagiza buli kiseera alinga yeekubagiza buli kiseera bwagenda omaliza aga nti anti omanyi ene ng'alina ki ng'alina obuyinza ddamu olaba ekirala kye bamutaddeko simanyi butuufu bwakyo nakyo naye nakyo bakiwandiise mu mpapula z'amawulire ebikwatagana ebizibu ebiri mu ttaka n'akola ku by'ettaka ne ofiisi gye yateekawo okulingiriza abantu abakola ki abalyake buli weyagala okukola kuba kati ndowooza kamaliza na kano omuzungu agamba nti ekintu bwekibwawo omulundi gumu ebeera accident bwekiddiŋŋanwa n'ebeera coincidence bwe bakiddamu omulundi ogwokusatu ebeera habit twalabako nga bagambye okukola bayita personal audit tugita tutya lifestyle audit awo wenyini nayogererawo katwalabyoga nti ono bye yasoze bamu interdicting era naye nakola ki najja naye yandona byonna ebyo bikwatagana na bulyake kati ani mulyake lwaki ofiisi ya ombudsman nga bweyogerwako ba IGG weeri kati egenda kukola etya nga buli lwe boogera ku ba Medin Sedeko ne balukyamazi bano ab'amaanyi ng'ate tujja ntugamba gwe toddayo oyo muleke muntu wange n'olwekyo nze nsuubira nti ekirowoozo kya pulezidenti kirungi kya bad language ekirungi ekirowoozo kyekirungi naye ate bad language yagisinga y'omu ku bantu abagisiga wano obutateeka katiibwa n'akamu ku banne bonna era buli lwayagala okudda eyo nga adduka mangu n'akuzaayo mu gyensanvu for us in Fronasa yeerabira okugamba nti Fronasa yaggwawo dda neyeerabira dda nti Fronasa baali bayeekera kati sitiro ayagala kutuzaayo mu ebyo kuba buli lwobeera omuyeekera oba mumenyi w'amateeka kati ebimu oba olyawo okumenya amateeka lwekyo bannayuganda kijja okumaliza nakyo ku kino kyennyini teri agenda kuba wakyatalina nemmala nzija wemuli nembagamba nti ngenda kuba wakawumbi k'essiringi mumanyanga nti mbalinge n'olwekyo byemwalabye mu preliminaries za gundi kiyinza okuba kibi nnyo bwe tunatandika kati okuvuganya ate ku ppate olwo nga tuvuganyizibwa mu bifo byennyini ebikulembera eggwanga Omali Mpindi Medi neyanziza bannayuganda simanyi kye baagala ate leero ne imaamu wange Imaamu Kasozi mwewuunyizaamu kubanga demokrasi kintu kigazi nnyo ate omuntu omuwa demokrasi olumu abamu bamutyoboola era kyova olaba nti abantu abamu omuwa omugamba nti akulembeza nkiwulira nnyo mu opposition wano nga bantu bagamba nti tulina eddembe lyaffe ery'obwebange tetulina muntu n'omu gwe tulisaba era tugenda okukuba olukuŋŋaana wano tetulina muntu n'omu gwe tujja kusaba lukusa kukuba lukuŋŋaana kubanga ddembe lyaffe lya bwebange naye nga abamu bagamba abali mu gavumenti ng'egamba nti yes olina eddembe ery'obwebange naye ate tulina okuregulatinga olukuŋŋaana lw'ogenda okukuba kakati bw'oteekawo demokrasi nga NRM gweyina gwe tudisikasinga kati okulonda okwabaddewo ku byalo waliwo ebintu byotasobola kululinga wutu era abantu abamu tosobola kubanga ekibiina kya NRM gye tuyita seeki ne district leadership abo bonna tebasobola kubeera ku buli kyalo naye abantu baddembe okuvaayo ne bavuganya ku byalo
mu bifo ebyenjawulo. Kakati bweba Uganda ng'erina ebyalo 7,12,200 7,12,200 ng'ebyalo mmedi by'ogamba ebyabaddemu akavuyo tosobola na kubala byalo 10 kubanga wobaze wano obaze lw'emiyaga n'obala wane Imaamu n'ayogera wali ewuwe togane jinje emuntu gye yafudde ewuwe ebbunga wali ebuziga ne twogera ne jinja obaze ebifo 3 ebyalo 3 mu byalo 7,12,200 ndowooza abantu bandisiimye pate y'enaalemu enkola gyekozeemu okulonda kuno kubanga ntandise n'ekugamba nti omuntu agamba nti nina eddembe lyange olyobwebange naye wakati mu kubeera nalyo ate abamu ne balityoboola ebyo tubirabye emirundi mingi kakati okulonda okwo abantu bavuganya kati ng'ekyerw'emiyaga kyo tekirina ku demokrasi bo balwanira bifunga bo kampu ya Honorable Kuteesa kampu ya Honorable Sekikubo ezentalo ziruddewo okulonda okuvayo kwabeerawo ne babatuuza ne babawuliriza ne bakola biki Electoral Commission yatanga Odoi bweba etegeka okulonda tesobola kutegeka ng'erowooza nti ebintu nge esuubira nti ebyo bagenda bikola naye olw'okweteekateeka okulungi okubiziyiza kyova olaba olumu bateekawo amaanyi ag'enjawulo okulaba ng'ebizibu ebifaanana bwe bityo tebibeerawo naye tosobola kubiruulingawo twaka omuntu si kante nti bwe kaakaabira leero ne luli naye ebyalo ebibanga biri ebyalo 7,12,200 emivuyo ne gibeera mu byalo ebitasukka 10 haji mumbindi zade tuliddemu demokrasiya abantu balowooza nti gavumenti kibiina kyayo kinamwolesa demokrasiya okwo kwennyini kwendi nityalabise demokrasiya kwendi kwennyini nti ebyalo ebibeera 7,12,200 ebyalo ebirengezeemu oba ebibadde ebyekibogwe mu demokrasiya ne biba 3 nga bwe mubimenye wano aho gundi ebesiko walinze nnyo enisa gitwalire Honorable Bumaali nga tugenda mu kalulu kano ketujjako olama mweyisiza bwe mutyo olubano yandako Bumaali nti ebyalo ebyogeddwako 3 kyakulabirako bulabizi n'ebisukkawo ate naye abimanyi ebyalo mmedi mwoteeka nekiri nti olaba mweyisiza mwe mutyo ate omunasinkana mutakiziganya bajja bammwe munabakola mutya mmedi nkugambye nti akalulu kaba akalulu tosobola kukontrolinga interest za muntu ono Abdallah Kiwanuka lumu nali njogerako naye naŋŋamba leero okufa n'obutanyagwa kufaafagana ne Kibuule ekijja kijje kakati saawa zino owulira bakugamba nti tutegese eggaali zaaki oli nawulira baga nti buli kyalo tutaddeko abantu 50 abagenda kweŋŋanga simanyi abakola biki ebyo biva mu bantu tebijjaawo demokrasiya oli obusiiwuufu bw'empisa obw'abantu b'erw'emiyaga oba abantu bewa Imaamu Kasozi oba abantu b'erwengo tebitegeeza nti ekifaananyi ekinene ekya demokrasiya kifudde kubanga ebyalo ebyalondeddwamu biri ebyalo 7,12,200 tetuyina na byalo 10 bye tusobola kulaga nti wabaddemu akavuyo ate abantu abatuwagira ab'enjawulo era ebyo tebibulamu nze nabadde wano mu Sebina zone nga ngeze okutunuulira okulonda kwawo omuntu omu najja ng'erinnya lye teririimu mu register ngagamba nti nze seewandiisa nti ndi NRM naga munaye oli NRM naye twateekawo okwewandiisa teweewandiisa mu register nti nze nja kulonda najja n'ekibinja ky'abantu nga kinene nnyo kubanga yabadde alina abantu bangi abamuwagira ateeka okulonda NRM ani atamumanyi naye nga process teyagigoberera kanjira tonoseko eddakiika zino ziri 4 ezakayita 3 zibulayo okuwera essaawa 5 nkwebaza nnyo byansuusa okuba ntutaddeko programu yitibwa Parliament yaffe radio yabe ne kuuli 88 CBS FM programu yitibwa Parliament yaffe abakulu abaliwo nabagambye dda Imaamu Kasozi yakatwegatta kino kikolako yakatwegattako Abdallah Kiwanuka Imaamu Kasozi ate ne Bumaali Mpindi bwe bali kuba nti oli mwiza mulungi Forest Park Resort Buloba mailo ziri 9 ku luguudo lw'Emityana tulina ebintu bingi ebisanyusa wamu n'okuwummuza obulamu
tulina cottages ennungi ennyo ez'omulembe, tulina swimming pools ez'abato n'abakulu, ennyanja okunyumirwa ennyo, zip lining empanvu n'ennyimpi, ekyennyanja okyevubira n'okikusiikira ng'olaba ekiri fresh. Eyo Forest Park Resort jangu. Tulina ebyesuubo banga nkutezi balina ebyesuubo bakulu n'abato, efo omukolebwa embaga kazibe 3 namba, efo babirina ebinene bwe bityo, osaawa musambira omupiira kuvuga mmotoka zirota bagi, kuvuga amaato, team building, byonna One Forest Park Resort ebuloba byonna webi kifo kyakwewummuza, weewummuzaamu, tekiri ku baana bakulu, tekiri ku baana bato nti bakulu bokka, mwenna mujja. Kifo jangu Nyazaalo tekisiwaza kubanga byonna weebiri, bagambe balina ebintu ebisanyusa wamu n'okuwummula, okuwummuza obulamu. Wa Forest Park Resort buloba mali 09. Esimu 0753 00 541 oba 0758 65 224 oba 0773 50 oba Forest Park. Mujje ku Forest Park Resort buloba mukyusa obulamu. Tusaba ku mayilozi 9 ku luguudo lw'Emityana gwe bala mayilozi 9 ojja kuba otuusa. Bannayuganda ekipya ky'ekintu banjulira Look Solar Power abalina kalonda yenna akwatagana ne solar. Tulina battery y'ekika kya empya ezookedde ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor ng'ewangala emyaka 15 beddu. Tulina offer eri abamasomero, amalwaliro, bank n'ebitongole ebirala bingi. Jangu twogeraganye tubenge gy'onookekeza amasannyalaze. Tulina solar single phase ne 3 phase ku bbeeyi ntono. Bayina bansereko bagambe tulina kamera ekika kya kalavu eziraba ekifaananyi kya kala mu nzikiza. Tukuwa sola mataala 4 ku $9,000, sola okuli TV ku $5,000. Kale mutwayune mune bill z'amasannyalaze. Look Solar Power tusangibwa Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga, Kampala Road namba 7 Kampala. Tusangibwa ku Rubaga Road hotel bagita G1 Hotel. Bisinga tukubire ku simu 0758 15 19 14 5 ziweze. Eggwene ly'omugongo tukwanjula abajjanjaba omugongo, abantu baffe tubategeeza ntulese enzijanjaba empya ey'omulembe era abo abalwadde b'omugongo ng'amagumba discs gasesetuka neganyiga omugongo, neganyiga nerves era kivaako omugongo kuluma. Ekyo kyawedde mu Uganda mujje tubawonye omugongo gwonere ddala ku ssente ntono nnyo. Tukola therapy treatment, tujja awaka tukujjanjaba omugongo home care era tugikola kujjanjabira awaka oyinza sikyasobola kutambula bansi b'ekisipi mujje munzijanjabe ffe nga tujja ngutukubire ku simu 0751 19 33 00 0764 51 58 31 ffe tuwonya omugongo. Tuli Kawempe ku 5 ojja tula ku mola ero Kawempe mola ojja tulaba bwe tuli ojja tukuwonya omugongo neddala ku ssente entono. Ayina omuzindalo mpini bomali. Medi mbadde nkugamba nti n'olwekyo kiba unfair abantu okulowooza nti tewaliiwo democracy. Temujja mugaba. Nti tewaliiwo democracy kubanga ebyalo 3 oba 4 byabaddemu akavuyo mu kulonda. Nkugambye nti ebyo biba by'abantu. NRM yo etaddewo omulamwa omuwaatwa abantu bagende buli omu avuganye mu nvuganya gy'ayagala asobole okujja. Kyova olaba ogambye Medi wano mu kiwandiiko kino nti okulonda kuno kwalabye abanene mu NRM nga basse kwansi ku byalo. Nalabye Kyofa Togabye nga yeesimbyeyo bamulonze kunze minisita Kyofa Togabye. Oyagala kyene na Kaseke yakukiri ekirala nekiri kyero si anti omanyi bw'oba toli mu NRM tomanyi bwekola. Ekisookera ddala nti okulonda kwaffe omuntu oba olina interest egenda waggulu oteeka okuba mu structure ng'ovudde wansi ng'ojja otambulira mu structure. Kakati ow'ekitiibwa Speaker wa Parliament Right Honorable Anita Amongo ayagala kubeera second vice chairperson
owabakyala kakati tasobola kuva eri yadde sipiika n'agenda neyeesimbawo kubanga sipiika okimanyi nti constitution yaffe etugamba nti alina okuba talina kibiina mwali kakati waba ayagala okuvuganya ku kifo ekyo alina okugira mu structure okuva ku kyalo n'alinnya ku muluka n'agenda ku sub county n'agenda ku district n'alyoka qualifying okubeera delegate enamboole asobole okuvuganya naye Imam Kasozi yabuuziza nti naye bwe bamala okutuuka gye bagenda bino ebifo babijjuza etteeka lyaffe ligamba nti bw'olinnya ku ttu ekyawano nga bajjuza bw'ova ku ttu n'ogenda ku ffiri ekyattu nga bajjuza kyova olaba buli level erina structure ezeetaaga abantu okubeerako n'olwekyo ekyo bwe kityo bwe kifaanana vice president wa Uganda ow'ekitiibwa Her Excellency Jessica Alupo okugenda n'avuganya ekatakwi ku kifo n'omuntu ne basimba mu layini n'asimba mu layini n'olyo amuvuganya n'asimba mu layini yadde yamuwangudde yafunye obululu 305 oli n'afuna 5 ekyo kimala okulaga democracy ali mu NRM n'abo bonna boomenya nga honorable minister Kyofa Togabye n'abalala ffenna nange buli omu yazzeeyo ku kyalo ne president oba tomumanyi lwadde tebamuvuganyiza naye bamulowooze nga owa veteran naye okunyigiriza bannammwe abaali badde bayitawo Medi tekuba kunyigiriza omumanya oluzo suffocation kyeki ati kati nkugambye Medi constitution yaffe egamba simanyi lwaki kino kibalemye okutegeera tetuli mwenale constitution yegamba nti omuntu okuvuganya ku top level oyina okuba nga otambulidde mu structure tebakulondera mu bbanga nga bino ebiri mu kitebe kyofatogabye minisita nti oyima eri ne bakugamba nti bakuwadde alina okuva eno wansi ekyo kikulage nti muntu mutuufu bwe bakubbira wansi eryo be bakubye kati Medi njagala mmalirize ne kino NRM eyo bwetyo bwetambudde olwaleero political party esinga obukulu mu Uganda bagiyita ya NUP naye mu kutegeka structure zaayo ne bafulaga beyala baayo yo yalonza abantu akakiiko akakola ki akapya ak'ebyokulonda akakulirwa mukyala Harriet Chemtai weeyo gundi eyo mu Sebei sub-region naye bagenze ne bateekako abantu abalala abagenda okusayirawo bano ba Abdallah Kiwanuka ticket oba babeerawo oba tebabeerawo nga tebayise na mu internal democracy NRM gyeraze ate abantu nasose nga nsoma list nalabye muganda wange Sempijja abadde former guild president w'e Makerere n'endaba Sultani yali avuganya ku bw'emupi bwa Kisolo municipality n'endaba Kayabula Edward Lukyamuzi abo bonna abasatu benkumenyedde tebayina mirimu banoonya mirimu kakati go basutudde obawadde be bagenda okulira electoral commission etawa abantu ba wansi mukisa kwerondera bwe baagala naye etuulaawo neegamba Abdallah ono bwe tumutunuddemu Mpindi Bumaaji ono bwe tumutunuddemu Imam Kasozi ono bwe tumutunuddemu asaanidde okuweebwa tiketi oba tasaanidde kakati kyova olaba emivuyo egibeerawo nga bakugamba nti okufuna tiketi ogigula buguzi kakati omuntu talina mulimu omusuubira akola eki omuwadde muli okulya kakati senga tukola structure eziwa abantu omukisa okuvuganya naye bandi badde tebalina mirimu yandibadde oke kubanga omuntu agenda n'avuganya kamalize kano ngera kusembya yako kyo omuntu agenda senga kubadde nti okulonda omuntu agenda ku ground n'avuganya nga NRM weevuganya mu kamyufu ka party okulondamu agenda okuba flaga bearer abakulu bano bandi baddewo naye kati muno ndabamu omuntu omu omukyalo oli simumanyi chairperson saagala mwogerako naye ndabamu omuntu omu John Mary Sebuufu ate naye era ali compromised musajja wattu tasobola kuyimirira n'asalawo nga waliwo forces eziva ewala so kati ebyo byonna bizibu kati eyo internal democracy yaabo ogenda gitunuulira otya kyokka wovudde ku NRM gwe gyoga nti yakoze bubi olw'okuba mu byalo emitwalo 7 abantu bafudde mwavuddemu abantu ebyalo 3 ebyabaddemu akavuyo kati ono atalina yadde wategese okulonda ogenda mwogerako ki
kansembye ekiri kyoyagala ennyo ekyahuliganiza sinze nkyagala president yayogedde ati go kimbuuza wakakimbuuza president yayogedde emirundi esatu yagambye hooliganism and bad language n'agamba pdf high command sagala kuddamu ebyo medi president Museveni kiriza gwe wakyogeranga wano nakati okyakyogera kiriza oba gaana ye president w'eggwanga era eggwanga litunuulidde ye ayina okuteeka eggwanga mu mbeera eyo ennungi tufune values nakugambye tuli mu conference Entebbe tutunulira family values tulina okutunulira national values naye kakati bw'otunuulira abantu nga omuntu ayisa mu kamwa ekigambo ky'ayagala oli n'ayimirira waliwo omusajja oyo oba kati ali gundi eyo gombe eyo yayimirira neyeyambula bw'ati nagamba mbakunamidde yenna n'atulaga amanyuma ku gundi nti mbakunamidde kakati naye ebibeera bitambula mu bantu buli wamu abantu bateeka okuba kunama bamuwa obwami bampindi abo bennyini bamulemesa bamugjawo baimia fact nti mwamunominating kimala ati ani anominatinga president yanominatinga osi yanominate nakino kankibasomese aba RDC n'aba deputy RDC omuntu akola kirisiti kye n'akitwala si buli kimu nti president akikola era bwe yakireeta bamulemesa ne point gyengezaako kujjayo tekiri mu NUP tekiri mu FDC tekiri mu DP tekiri mu byonna ne mu NRM mulimu hooliganism ne bad language kakati omukulembeze wavayo naga bino tubikomye enough is enough kubanga tebizimba gwanga tebizimba demokrasia bw'ojja n'oyagala okunjogerako nange nezaayo omuliro ekivaamu tujja kulwanagana ekivaamu eggwanga lijja kufuna obuzibu nze ekyo kye yaleese nkiwagira nnyo tuzanye ebyobufuzi ebyamakulu medi bwe mbasikiriziganya nabudala wa NUP nnyo n'omusuna omusale ayiika musaayi gwa NUP naye tekitegeeza nti nina omuvuma oba tekitegeeza nti alina okunvuma aleezinga ensonga ekigambo UPDF mulimu gyayo giri ki yabadde mu amekanso amekanso eyo by the way emirembe gino gyonna gye tulina mu Uganda medi gye mulowooza nti tegiriiwo weegiri kubanga amekanso eyo etuula neesalira eggwanga bikwatagana ne security kubanga nze kakati nze wenabasiina sikozesa vulgar language eyo sivuma bantu siwemula sikola kiwala wano juzi wane abantu ebintu bye batambuza kati ku social media n'okwata ku mutwe n'olaba ng'omwana muvubuka muto afokomola ebigambo nogayi gwanga lino liriddawa wateeka okubaawo omuntu awa guidance eggwanga gye liraga kakati omuntu oyo waba agenda kukola ebyo bajja okukwatako kiwanuka atajja bikola teryajja mukwatako baani abateeka omukwatako ba amekanso teyagambye nti amekanso mubakwateko yannyonnyodde kintu mu amekanso tuteeka okusayira ekintu kino amagezi katukomewo katono Mr. President, I welcome you here to Entebbe and I thank God for keeping Uganda safe and for keeping you safe also, you, our commanders and our soldiers. If we implement number one, patriotism, and it helps us to build prosperity in Uganda, we want disciplined democracy, not hooliganism, not intimidating people, using bad language. Because we want the people of Uganda to decide the way they want, not to be intimidated. But some of the political groups were making it a habit to intimidate people, to attack people, because they are of different political groups. Now that one is going to stop. The security agencies have discussed it, and it's going to stop. You must speak very well in public. Together, don't try to speak badly. That you are a politician, you are speaking badly to me. It's not acceptable. It must stop. This BI must stop. The BI they run bad things in Europe. This is not African way. Medi kambalirize neso kolese mulimu president walagidde amagye akugambye bakidiscuss ze akugambye wano ebintu byonna byolaba ebyetoolera ku ggwanga no amekanso yo nkulu nnyo badiscussinga buli kimu ne kigenda gye kirina Abdallah
ensonga ziwulidde bulungi neyanza nsonga nyingi zoogeddwa naye mbadde njagala ezange enziruke nga nviira ddala ku bakadde baffe ne bajjajjaffe abaalekayo byonna ne beefiiriza buli kimu ne bawagira mwami Museveni oyo n'agenda mu nsiko. Era ebyafaayo bigamba nti n'abakadde abamu abaagaananga okuwaayo abaana enkeera baakeeranga ng'ekyalo bakirumbye nga mulabye twabagamba muweeyo abaana ne mugaana tulwanyisa Obote abantu bawangayo abaana ku kifuba because embeera eteekebbwawo nti tulina okulwanyisa Obote mulaba bwazze n'abalumba n'olw'ensonga eyo. Naye n'ensonga emu ku byawagiza mwami Museveni okugenda mu nsiko bino byennyini bye twogerako ebyokulonda actually yali trigger ye yali emmanduso mwami Museveni yennyini okugenda mu nsiko ng'agamba ebyokubba obululu bigenda kukoma era abantu ne bamuwagira bukyanga ajja mu buyinza myaka gigenda 4 twandibadde tugamba nti kuba byakulonda twandibadde nga ffenna tutuula na waka bwe tuti ebyokulonda bitambula bulungi naye kati okukuuma akalulu kokka ndowooza buli box olina kugiteekako abantu nga 6 okumakinga sure nti ebyekinaana tebiddamu emyaka gy'ekinaana oba mu kalulu k'ekinaana bassebo ne bannyabo Obote yabba akawo n'atuuka ne ku extent okudeclaringa nga nnakoze bwetandise okubiwulira obw'entebe bamudeclaringa nga si yawangudde wewegere division bamudeclaringa nga si yawangudde wangi babadeclaringa nga si be bawangudde byaliwo mu kinaana ne badeclaringa member ba parliament ab'enjawulo nga si be bawangudde. Mwami Museveni n'agamba ngenze mu nsiko bino tebikyadda. Kyewuunyisa nti myaka 4 down the road bukyanga ajja mu buyinza obululu ne mu kibiina kye kyennyini ekyenRM obubokisi babusamba ono olw'okuba nti abantu bangi singa onoomala n'otawana essimu ate era bwe twadde twagayima ono yagambye yeebaziza nnyo CBS era n'agikalafalasira okukuuma omutindo nti bannaye tukuuma omutindo noono yennyini n'agattako so nabwe kityo mbadde ngamba nti bwe tubeera wano abantu bangi batuwuliriza era abalabye ebyagenze mu maaso mu kalulu k'NRM bwe tudda wano omuganda wange ono sahaba munnange n'agamba nti ebyalo 7 byokka nze 3 byokka nze sikubulidde byabadde waffe eddundu abantu bekwese mu nnyumba ne balonda n'otandika n'okubuuza chairman w'NRM nga bekwese mu nnyumba abantu abali erutengo ku kyalo lutengo A bokedde ku makya ng'oli alangira nti fono chairman waffe ng'abantu tebalonze so ebintu bingi bagende watanga bwobadde oyogera nze sigagala bakugyeko ku muzindaalo nze sigagala nange nasirisa byabadde binsiiwa sigagala so basiba ne banyabo it is unfortunate kimalamu amaanyi nti emyaka 4 down the road bukyanga mwami Museveni akulembedde eggwanga lino n'ekyo kyennyini ekyamutwala mu nsiko ate ne mu kibiina kye mwennyini alemeddwa okukyakiivinga actually okumanya ate ne mu kibiina kye mwennyini alemeddwa gye byasembera nga naye yennyini takyayagala balonde secretary general naye kennyini yayagala omulonda olw'okuba nti amama Mbabazi yali amulivudde ekyo nakyo n'akyesigaliza n'akizza mu nkwawa Kasabala na chairman ebisigadde nga biwedde ebirala bye mujja okuba kakalo naye bya secretary general ebya treasurer ebyo tebirondebwa mu NRM era n'ono akimanyi naye nga bw'olaba nti SEC bw'emala okuweebwa obuyinza kangeze ku NRM ne mu NUP bwe kiri ate eweebwa obuyinza obulala okuteekawo sectoral committees endala mu parliament eyo gye tutuula nze n'ono tuli ku kakiiko akakosase nti bamala okutulonda nga bamemba ba parliament ate naffe tutuula tukola obukiiko obw'enjawulo era bubeera constituted so kati bw'otunuulira nti NUP muteewadde mukisa bantu okuparticipating okuteekawo akakiiko k'ebyokulonda nammwe tanga odoyi bannansi abali eri wansi si be baamulonda
era Mwami Museveni yatuula wali n'alengera Tango Odoyi n'amutwala mu Seeke ne approving. It is the same thing ne mu NUP bwe kiri. Obadde ogezaako okusiga ekifaananyi nti mu NUP nti olaba n'akakiiko simanyi ogambye engeri y'okujeregerera eyo. Mbadde nkusaba waweerebbwa obudde. No, waweerebbwa obudde. Nange nabadde nina opportunity ekuinterjectinga naye nensirika. Naye olw'okuba kino era last weekend sebo nalumwa nnyo Medi. Tiimu yali wano yonna nga tuyisa mbuyisa ggaali nga tewaliwo n'omwaka gw'olina omuzindaalo. So n'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo nga bw'olaba nti Mwami Museveni atula n'ateekawo Tango Odoyi n'akakiiko ke ne NUP SEC obuyinza bw'erina esobola okuteekawo various committees ez'enjawulo era y'engeri emu weyateekereddewo akakiiko ak'ebyokulonda y'ensonga ngimaze. Basebo ne bannyawo bwe twogera ku intimidation kubanga Imamu yabadde akijjeeyo bulungi nti webanga mulaba mweni NRM nga ekibiina eky'ebyobufuzi ekisinga ababaka mu parliament. Of course bangi bawanduse era we twogera mu parliament buli kulonda okujja aba independent beeyongera. Era Mwami Museveni so much worried about that. Era mmanyi eno parliament egenda okujja ekivako aba independent okweyongera obutakkaanya obutali bumativu ekibba bululu ekibeera mu NRM gye byasembedde nga ne minisita Mulamba ow'ebyamazzi nga biddusemu agamba nze sigenda genda mu mivu y'egyo ow'ebyamazzi sigenda bigendamu nze nja kujjanga nze tekitegeeza nti siri wa NRM si minisita wa Mwami Museveni nenze sigenda mu ebyo. Kitegeeza ki nti namwe mwennyini mu NRM eyalwana okulaba ng'eteekawo okulonda okw'amazima n'obwenkanya namwe mwennyini nabo bennyini tebakkiriza nti nno bibeerawo wano katandika na butandisi naye wano ku level gye tugendako ogenda kiraba katandika butandisi kikuwa ekifaananyi bwe gye tugenda kyekiriwo ekifaananyi gye tulaga ensonga lwaki tuli wano leero abantu bakubira ettooki gye tulaga gye tugendamu bino ebigenda mu maaso naddala ekibiina ekisinga ababaka mu parliament ekyenyaremu bye mulaba bye kikola kitwa buwi nti kano kasiki tugenderera ddala mu mbaga yennyini gagadde genda okubeerawo mu 2026 mu January awo era buli omu yeeteeketeeka omumalirivu ogenda mu kalulwako kubanga tebigenda kubeera Mwami Museveni wano nga bw'ayogera because bino birina okutambulira wamu hand in hand era nga Imambo yakijjeeyo n'agamba mwalabye ekyabadde essembabule guli omukolo gwabadde gwenyaremu naye hooliganism ne bagikola ku Ssekikubo era musajja oti yagumye n'agamba n'apasistinga n'agamba naye enkaliza ddala n'abeerawo. So mu mbeera eyo buli ne mu NRM mwennyini bino tabikoma kubeera mu opposition mwokka ne mu NRM mwennyini babatulugunya era banti abaagalamu bali ready okubafulumya eyo njagala ndi kuwasaganya n'ensonga ya hooliganism ne bad language kuyisa kutiisa omusango gwa rising out of kutiisa mu mateeka we bakutwalayo gwe bakuvunaana baguyita threatening violence mu mateeka oba bibadde bigambo oba bikolwa oba kiki baguyita threatening violence nti otadde oyogedde ebigambo ebyagala okutuusa ku muntu obulabe mu mateeka kibakuvunaana naye tokoma kubeera nti oyogedde ebigambo oba okoze ekikolwa ebigambo ebyo birina okuba nga bimauntinga okuteeka omuntu mu fiya mu mateeka kyekitegeeza okuteeka omuntu mu fiya ate nga gwe abyogedde oli gw'obigamba akulabira ddala nti olina obusobozi okubiteeka mu nkola. Mungamba nti nno waayi ngenda kukusaanyaawo ngenda kukutta ngenda kukwata emundu yange nkuba amasasi naye nze ayogera ndi mukadde wa myaka 8 sibeerangako na mundu. You must prove those ingredients ng'ogenze mu kooti. Ekyokulabirako kiri kimu kambabuulire emirundi wano mbadde nsoma emirundi 20 amawulire
twagambye Imam nyanjigirize ekyo naye ngenda ki mkireta lwa byakulabirako sikyagala nti ndo nkyogere lwokuba njagala kwogera ku muntu ono emirundi 20 mutabani wa mwami Museveni ndoza niwe simwogera linnya buli omwamu manyi ataddewo embeera eteeka eggwanga lino n'amawanga amalala ku bunkenke ng'ennaku z'omwezi 2 Oktoba 2022 yalangirira nti agenda kulumba Kenya ebiseera ebyo muna mukimanyi bulungi nti yali commander wa land forces era ng'obusobozi bwonna abulina era basaba ne banyabo mwami Museveni yennyini n'avaayo n'agenda ne yeetondera eggwanga lya Kenya ebyo tabyogerako Muhoozi Kainerugaba nga February 2025 yalangira nga bwagenda okulumba Congo ng'asinziira Ebunia mwami Museveni n'asirika gwanga ku gwanga mwami Muhoozi Kainerugaba n'athreateninga okugenda Somalia okudinga n'aba Shababu yenga ye era mu kaseera ke kamu n'agamba agenda adiringe yagatte kuba yekera Ethiopia abayekera erinya ligenze mu kaseera ke kamu basebo ne banyabo mwami Muhoozi Kainerugaba n'agamba bino buli omwe asobola okugenda nange jembijja namwe musobola okugendayo mugenda bugenze ku Google ne muteekamu musobola obisanga so at the end of that day mbagambe 2020 mbadde njagala nnyo kakati mukulu Kiwanuka internal democracy mu bibiina anatojera atya abamu balagira abagizi ku kitebe bana bala bagenze ku grassroot gwingamna byafuzi munamateeka internal democracy anatojera atya mu bibiina tugenda n'ennyingo ensanvu mu emu kuwadde ennyingo y'ensanvu mu emu sebo nagisomye era ngimanyi bulungi naye nga mbadde njala okuggusa ensonga zino ogenda kukkiriza nzitambuze hand in hand nzitambulize wamu mu nsonga y'okutiisatiisa ya mwami Museveni ngezezzaako nnyo okugyogerako mu mbeera y'okutiisatiisa n'okukiteeka mu nkola omuntu n'agamba ngenda bawamba in fact n'akituukiriza n'ewamba omwana wa munne n'amuteeka mu god down all those acts are criminal zirigwa mu hooliganism oba bad language hooliganism kumenya mateeka mutagondera mateeka n'oleka oli n'otamugambako kigambo kyonna gwe n'olowooza nti wona obigamba nze ngenda bitegeera ngenda biwuliriza mu mbeera y'emu newe kuba kumenya mateeka mu 2016 nga baali bagezaako okwamendinga etteeka lya UPDF Act Agra Awoli yali akyali mu parliament naye ng'ekyali kiteekebwako nnyo ekinyusi kwe kujja ba historicals mu UPDF Act eno gye tulina kati ne batugamba nti abano ba historicals tubeetaaga lwaki tubeetaaga be balaga ekifaananyi eta demokrasiya ne rule of law gye twetaaga mu magye bw'ogeraageranya ebigambo ebyo ebyayogerwa ne Hanifa Kawoye ebiseera ebyo yakola big submission nga supportinga baleme bajjamu bw'otunuulira ebyaliwo bibaayogera essaawa eyo ne UPDF gye baali batendereza okwaholdinga rule of law essaawa eno nga yeekulembedde okumenya amateeka mwami Museveni byabadde akulembedde high command lw'olukiiko olw'okuntikko olufuga amagye olukwatagana n'ebyokwerinda mu ggwanga muno mweyogeredde ebigambo ebyo bya hooliganism so mwami Museveni kennyini akimanyi bulungi yakulembedde ebikolwa eby'okutiisatiisa abantu okuviira ddala ne mu kalulu akagwa ebyemabega nyuza obutabitegeera bulungi lwaki yabikulembedde mwami Museveni yennyini yakkiriza ekiwamba abantu ekyaliwo mu 2021 nti abantu bwe bakikola era bwe yalangirira nti babate ne babata nga maliriza akantu kamu koweŋŋambyeko akademokrasiya mu bibiina ebyenjawulo okubeera omuddamu n'abukula as we talk now ndoza districts zonna mu Uganda nze zemmanyiiko eziri ennyo ebweru wa Uganda simanyi
naye Kampala Mpigi Mukono nezinanyewo zonna as far as Greater Mukono is concerned zino obukulembeze ffe twatandikira waggulu top down era Joe bottom up Joe ulidde wano nga nkulisayo nabadde nabe Kasenge twabadde tulonda bukulembeze bwa muluka Kasenge namawujjolo twalonze entonto twalonze ekyabakadde tugendera ddala mpaka wansi buli omu ayina ebibye naye teri abeera waggulu ate n'omusubi nti ajja kubeera ku kyawansi ng'ebyabano so si kituufu nti tiketi bwe tuba tugigabibwa ku kitebe era bw'obanga wayetegereza bulungi nnyo enkola gye baagabamu tiketi ya Nalukoola oba NUPG yagabibwamu tiketi ya Nalukoola bwetyo tugenda okugaba tiketi ez'enjawulo tuyanze dekazi zino ziri 29 zakata ku ssaawa 5 nkwebaza kuba nti oli ku mukutu guno mukulu Mulima Mayuni oli mu parliament etteeka likomawo ku Lwokubiri muddamu okuteesa olw'eggulo etteeka lya court martial gwengalo yagoba otandika ekitegeeza ki nalirabye basawo ne banyabo ku Lwokubiri olw'eggulo nkirabye order paper ku Lwokubiri ku ssaawa 8 liri ku order paper njirabye wano however lwalirabye ku order paper nalidduse mu pigeon hole yange nkeberemu kopi kubanga nga terinabeera tabled nina okufuna kopi yaalyo unfortunately sinagifuna era saagirabye teriimu simanyi ono muganda wange yagifunye kati awo waliwo nawo akalipo mpozi nga banagituwa ku Mande nga basuubira tugenda gisomera mu lunaku lumu so kati nze wenkyasanze obuzibu kweriri ku order paper naye kopi sinagikola ki liyinza okuba liri ku iPad zebabawa teririiko tolina iPad nkitina yino wano nekakati yino wano nkitina naye neko teririiko tebanaliri uploadinga simanyi wa muganda wange yalifunye so kati ekyokugamba ntigenda kubeera kitegeeza kiri bannayuganda kooti yagijjawo ate ekomawo mweteeketeeke okulaba bamemba ba palamenti bammwe we bayimiridde mu kuzzaawo ekkooti y'amagye major ye issue ejja naye n'ebirala bwe banaabanga basazeewo kubanga message gye nalabyeko ate ewalala ku mukutu gw'abana ab'NRM pozi ngamba we independent oli mukutu gw'NRM so tubijjayo oli ya screenshot nze n'atuweereza era nange nga bwe tubeera n'abamu ne ba screenshotting ebyaffe ne biweereza bo ne bamanya biki bitubadde twogerako so nabo batuweereza oli ya screenshot nze nabo bakunga bonna ku Lwokubiri so nabyo obuwa abakunga tuyina bye tulowooza nti baagala okujjawo amateeka agamu suspendinga kiggwe ku olwo twetulowooza naffe tukunga bannaffe ku Lwokubiri obutabulayo mu parliament mpindi bumale neteeka muliza nedda sigwe etteeka likomawo ku Lwokubiri muteesa etteeka ly'amagye koti masho ekimu ku buvunaanyizibwa bwa parliament kukola mateeka era amateeka gajja ne googerwako ne gayisibwa oba ne gatayisibwa omuntu wa bulijjo yali ewali lulingi yaayo yagamba nti kuzimu ku recommendations eyakola nti mulimu obuwaayiro obwetaaga okutereeza mu UPDF Act bannayuganda babeere nga tebasobola kunyigirizibwa bw'oba otunulira ruling eya court eya Supreme Court yagamba nti mulina okutereeza obuwaayiro bungi nnyo mu tteeka erifuga UPDF bannayuganda baleme okubeera nga banyugirizibwa mu mbeera gye batambuliramu mu ggwanga ne UPDF ng'ekola emirimu gyayo. Nze ndowooza olw'okuba omulimu gwa parliament kukola amateeka n'eryo erya UPDF lye boogera era parliament ye yalikola etteeka balireke lijje tulitunuulire buli muntu awe endowooza ku nsonga ng'amaze okutunuulira ekibaleeta kooti yagamba nti kooti yagijjawo yagamba etya mumwali mu kooti anji kooti masho yajja kooti ensukkulumye yajjawo kooti eyo yakola etya kooti ensukkulumye kyali kita kyesalawo ziyiza kooti y'amagye okuvunaana ba civilian mu kooti ey'amagye abantu ba bulijjo mu kooti ey'amagye kati likomawo era neewa ebintu ebyenjawulo bye balina okutereeza mu tteeka erya UPDF. Kakati bwe liba lizze nze sitera nnyo kwagala kudisikasinga kintu nga simanyi kirimu. Njagala lijje nga Kiwanuka wagambye tulisome bwe tunaalisoma
buli omuntu awe position ya eri kooti ensukumulete kooti yali tegejjeewo ate yajjawo kooti yaziyiza kuvunaanya yaziyiza kuvunaana bantu ba civilian yalungamya eno disciplinary committee emirimu gyeteekwa okukola kuba si kooti eyamagye si kooti yakola etya imamu yabalungamya engeri gye bateekwa okukola ne bagamba nti mumukwasisa bantu mpisa therefore si kituufu okuddira Imamu Kasozi atali wambagye ate mujje mumukwasiza empisa mu lukiiko lwammwe kooti ensuku tegijjaawo kooti erwa teyavaawo teyajjaawo disciplinary committee kiri kibayita kooti kitaliiwo mwe mukituuma ekyo ki disciplinary kakiiko akakwasisa empisa nga bwe mwina akammwe wano yakempisa nga mwe bwe mwina wano nga mwe bwe mwina wano mu CBS nze okuba nti nzijja wano nenkolerawo nenjogera bino byenjogera kanki katono CBS FM. Lowooza ku musingi gwowadde omwana wo mu byenjigiriza. Mityana Standard SS Kagavu litambulira ku curriculum empya. Abayizi b'erisaako mibuuzo bya siniya ey'okunana ey'omukaaga balina science lab k'okumya amaaso, library ya mutindo nnyo, batendeka n'amasomo ag'ebyemikono omuli okutunga, okufumba, obulimi n'obulunzi, ate bwe gutuuka ku by'emizannyo ne MDD ebisulo n'endya byonna matabuta. Okuwandiika abayizi kugenda mu maaso ku ssomero n'ebisale bisoboka. Essimu nooti 753 88 noti 3 oba noti 772 85 28 58 ye Mityana Standard SS Kagavu ku luguudo lw'Emityana. Alosebo ono ye musawo w'enkoko yesebo ezange ziyongobera tezagala kulya nafuna fuzo nazikoze nedda mulunzi toba na kutya enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu ez'ennyama ne zigejja ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi ebisingawo okuva ku 0703 13 89 62 bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Abantu bayeyeza ebintu naye bannange Big Pig Extra Booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka kitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki. Big Pig Extra Booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 10 ku 10. Abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu Big Pig Extra Booster paketi 2 mu kilo 10 ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduuka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 Big Pig Extra Booster yeyekka 88 katonyeze 8 CBS FM. Imam abantu baabene njala otambule n'okumanya kooti yavaawo yasalawo ki kooti nze sala kukkiriza nti kooti weeri eyo eki ekiriwo kakiiko kakwasisa mpisa mu magye naye abantu bayinza okutuuma kyotali omuntu ayinza okujjaawo n'agamba nti gwe Seeka Imamu Kasozi nga naye toli ki seeka lwakuba alaba oyambadde kanzu n'enkofiira ekyo tekikufuula kati nze kuba ekindisizi bantu babiri mu buli omu ayina endabaye okutali musango nenze ku lw'abantu baabeene kyembalinnya tumeko mbagambye nti ku lwokubiri etteeka lijja saa 8 konze kambuuze kooti yagamba nti eveewo yagamba ekola etya ekigambo kiri nti kooti maaso kwekiri kigambo nyini walwese n'obuzibu kuba kiwanuka kyayogedde kinzizaayo nti kyabwerufu ekyo kubanga ensonga ennene bwetyo mu system ya parliament mwe bakolera buli lwe boogera ku kintu nti kinene ng'ekyo kyali badde we bakiteeka bamanyiwo kati babanguza baga nti omuntu ayinza obanga yabadde mu kyalo nga talina opportunity egenda mu Pigeon naye ono byombi abitulaze Pigeon ajogeddeko tekiriimu n'ombuuza nti bakuwa iPad n'agikulaga bw'ati naganjirira na wano nakyo tekikola ki ekyo kitegeeza waliwo obukuusa obutambulira obwo bwennyini
bwebugaana kiri ekinene kyogerako ekyaki okay mpa sekendi emu tegeeza abatuwuliriza simanyi lwaki imaamu wange leero omanyi oyinza okuba oyagala ekintu kati imaamu tayagala kuwulira kigambo court martial ayagala kuwulira disciplinary committee naye oba kituufu oba si kituufu palamenti medi seka kamalirize oba kituufu oba si kituufu palamenti nze gye saalimu nabudala gyetaalimu yateekawo ekyo kye bayita court martial tulina omukisa nti kooti yagamba muddeeyo mutereeze etteeka lya UPDF Act kubanga mu tteeka lya UPDF Act mwe muli ekigambo court martial kakati palamenti weeba eyagala okukijjawo egifuula disciplinary committee ekyo kye ffenna kye tuba tulwanira tukole bwe banaba bakireseewo amateeka gonna ge tutambulirako palamenti yeegakola nze ng'omuntu nina bingi nnyo bye sikkiriziganya era bye navaayo n'empakanya mu proposal ezasooka okujja era ne kusawa ya leero bwe ziba teziteredde era nja kuvaayo nziwakanye ng'omuntu kwebyo byendowooza nti si bituufu naye palamenti yekola amateeka saagala abantu babeere excited nti olw'okuba etteeka lijja mu palamenti nti kizibu nnyo nga te kooti yalagira twasanyukira kooti bye yalagira ne tulagira etteeka balitereeze kati baba bagenda odditereeza Owinidolo yagamba ki Bumaali Owinidolo yagamba ng'ogyeko Freeman Owinidolo yagamba ki Owinidolo yagamba nti etteeka lino akutwala abantu okubavunaana mu kooti martial mulimu tebikwatagana n'amateeka agamu bwe mba mwagala okutereeza ekkooti eno kooti eno erina okubeera ng'erina nga eripootinga mu kooti enkulu etwala Owinidolo nga etambulira mu sisitimu ya kooti sisitimu mwetambulira so kubeera independent n'agamba palamenti esobola obitereeza bwe baba baagala okuggyawo ekyo kya disciplinary ekya court martial okugifuula disciplinary era palamenti erina okukyusa etteeka eryo kati mu ngeri yonna tosobola kwewala palamenti naye palamenti kikyegenda okukola kyekikulu munnamateeka maliza ensonga eyo era waliwo ebintu ebimu buli omu lyayinza okwewuunya kati oba teyagijjaawo lwaki tekola buli omu ayinza okwewuunya kale oba teyagijjaawo lwaki tekola essaawa eno era lwaki files n'abamagye bennyini by the way n'abamagye bennyini essaawa eno teri prosecution mpozi nga babatulugunyizeeyo kubanga ekimu ku kisinga obubi bassebo ne bannyaabwe ekyali ne muteeka eryo among others nti court ne bwebange anti baali tebaagala bayita tribunal baali tebaagala nga buli lwokyogerako baali batusibye n'okutusiba nga gyetuli bwogera nti tribunal naye nga court yali yagamba dda nti ze tribunal sebo ng'okugenda okukola judgment nga bagenda okusalira balina kusooka kugenda kuyabalonda mwami Museveni court yagamba ng'ekyo kisoboka kitya oli nga yakulonze mwami Museveni yennyini bantu bangi yabavunaana mu kooti eyo nti ate kati woba ogenda okunsalira olina kusooka kugenda kumwebuuzaako ebyo na kooti n'ebijungula nosituuka essaawa eno eyo kooti teriiwo yensonga lwaki n'abamagye bennyini tebakyabatwalayo balina kukitandika buto akutwala yagamba n'okugamba akasemberayo ddala bye bakola ne basiba n'abantu okubusibwa mwaka gumya tekikkirizibwa balina kuba nga babibonereza ebitalimu bya kastodio ndoza ensonga ogirabye Bumaali agamba kooti weeri Kiwanuka agamba budala kooti teriiwo kati oba weeri lwaki tewozesa wanyisebo ruling yino egamba etesebo summary yayo esebo The Uganda Supreme Court ruled on the January 31st, 2025 that military courts lack jurisdiction to try civilians, ordering the transfer of all ongoing civilian trials from military courts to civilian courts. This ruling effectively nullifies the prosecution of civilians in the General Court Martial and other military courts. The court also ordered officials to halt all ongoing military trials of civilians and transfer them to the country's civilian court system. Anti mu Luganda ab'emasuulira tebategedde ab'emasuulira nti kooti yasalawo 325 negamba nti ekkooti z'amagye tezirina buyinza okuwozesa abantu aba bulijjo kyekisookerwako ekyokubiri
neragira nti emisango gyonna egibaddeyo bagitwale mu kooti ery'endala ezali z'amagye bazitwale mu civilian courts. yes naga this ruling nti okusalawo kuno effectively mu bujjuvu nullifies kusiimuddewo the prostitution okwozesa abantu mu kooti z'amagye and other military courts n'endala zonna. The court also ordered era ne basala officials to halt all ongoing military trials n'okuyimiriza kwonna okwali kuwezesebwa okwali eyo summary. Naye ogenda mu ba individuals individuals bagundi n'ekigamba nti si kooti nakyo gyekiri. kandi abali ku simu. Hello. Gezaako kunoonya bamasimu. Abamasimu essimu eri 032 332 oba 032 332 oba 032 333 88. Nanzo yusimu yungiro kwatirulabe jono. Yuza kunya bamasimu na jono na banu. Abamasimu nanso nywa ziganya simu jako gizako jono ndongo kubi. Ampuliza simu doza. Tunalwa mukaga rujja simu zozereka zafunye omusenyiga katumalirize n'abakulu tulabe ensonga endala. I welcome you here to Entebbe and I thank God for keeping Uganda safe and for keeping you safe also, you, our commanders and our soldiers. If we implement number one, patriotism, and it helps us to build prosperity in Uganda, we want disciplined democracy, not hooliganism. Not intimidating people, using bad language. Because we want the people of Uganda to decide the way they want, not to be intimidated. But some of the political groups were making it a habit to intimidate people, to attack people, because they are of different political groups. Now that one is going to stop. The security agencies have discussed it, and it's going to stop. You must speak very well in public, together. Don't try to speak badly. That you are a politician, you are speaking badly to me. It's not acceptable. It must stop. This BI must stop. The BI of... They run bad things in Europe. This is not African way. Edakiika zino ziri 13 sebo tukomye ku mpewo nsaba tumalize honorable Bumali. Tumalize sebo. Medi njagala kutegeeza bannayuganda kubanga ensonga enkulu ennyo na tumaze nakasonga kaga nti ebibiina mwakaleseeyo ebibiina ebitatojjeza demokrasiya ewaabwe ninko ekyokulabika ekya DP bwe bitambula. Nze ndowooza ekizibu kiri ku Electoral Commission yebibiina eya Uganda yeeyina obuvunaanyizibwa kubanga ekibiina kyonna kyonna bwe kiba tekigoberera amateeka agakifuga tekisobola kuyimirirawo nga kibiina. Kakati bino bye tulimu bino ebya internal democracy constitution ennyingo eya 7 ekugamba nti abantu bajja kwesalirangawo obukulembeze bwe banaatambula. Kati gwoba n'ekibiina ng'olina w'oyimiridde nga gwe weeronda obeere president general w'ekibiina, weeronda obeere flaga bearer, gw'olonda secretary general, gw'olonda treasurer, gw'okola biki, awo oba toli mu mateeka. Honorable Kiwanuka ono ayogedde
ayogedde ku president okulonda secretary general n'okulonda electoral commission. Enjawulo eriwo gye njagala amanye nti okukyusa okulaga president okulonda secretary general kyali mu delegates conference etuulamu abantu abagenda mu 400 ne basalawo nti secretary general president yaba amulonda oba basalawo bulungi oba basalawo bubi tebamenya samateeka w'ekibiina ow'ekibiina gwe bakyusa ow'eggwanga tamenyangako ku bifo article 71 temenyangako ku bifo tebamenya samateeka article egamba abantu balondebwe mu structures zaabwe kati wana akawaida ako ke bakyusa mulimu ebifo bye balekera president neba constitution ezenjawulo ne bamugamba alonde kati kyawukana era tuwanuko nalese ku Tanga Odoi nti president ya mulonda. Tanga Odoi talondebwa president talondebwa president ng'avudde eri mu bbanga. President ono alondebwa yenjawulo eriwo nti president ono alondebwa abantu abo boba sakonsirike kangende mulango sebo kangende mulango munnange. Honorable Chiwanuka njala kwebaza njala ingenzi mbulanga kamaliza second emu mbadde ngamba njagala ona Abdallah yawule ebintu bino. President Museveni alondebwa abantu emitwalo 4 okubeera president era constitution ye nali mwegamba nti ebifo ebimu president ngere ebyo electoral commission ajja ku proposinga amanya bagaleete mu seeke egayise bagatwale mu neeke ebifo ebyo ebya secretary ne treasurer ate akakiiko ka electoral commission era constitution ye NRM ewa seeke okulonda akakiiko ka electoral commission tebifaanagana nebyono bya muntu teruli viable era bwe bukubonera obulaga nti bukuusa tusobola kutuuza abantu 40 mu kisenge nti ogenda kulonda muntu tekiri kakiro kisaawe tekiriyo Ntwalana kajibena tumalirize se olukiiko lwaki tosobola kukola ekyo anti ekyo kyekitegeeza nti corruption mwabeerera omwo wakati wakuŋŋaanyiza buli muntu yenna owulidde ab'ebinusu nodda ku gundi pate yali badde delegates conference nebwa ennene nnyo yali baddemu abantu nga 3 nebo ngamba emitwalo 4 kifu akikamu kubonera obufu byebiteekwa okukyuka mulina eggwanga era bwe bitakyuka mukyakaaba nnyo mwabali abalonzi waliwo ku mukutu ogumu kwendi badidde obufaananyi mwita bugologoso ne babuteekawo ne bateekawo wano bamwita bavoota voota omu yasoose najja wali awali emmere bwe yabadde ng'ali ku mmere vota munene ajja ne batandika okubagana ebikonde bagenza okubagana ebikonde bano politician ye najja n'ali emmere bagenza omala okubagana ng'emmere agimazeewo kakali bino byebizibu by'abano bye bajje bakagalawo tugende basawo ne banyabo ebibiina ebyenjawulo bitambuzibwa constitution zaabyo ez'enjawulo. Constitution ey'NRM mu kusooka balondanga secretary general naye ekiretesa okujjawo ebifo ng'ebyo okubironda abantu nga batudde Namboole omuli ne treasurer kyava ku mbabazi kwagala kulivula mukama we era ne bagikyusa kati Museveni yabironda. I don't dispute in constitution bagikyusa era bwe batu basalawo nti kasita tumanda okulonda president ebyo ebifo ebibiri ne deputy secretary general Museveni yabironda n'ebikwatagana n'ensimbi ebyo yalonda era yagala leta amanya era ntunulira n'agamba kati wano nabbanja kati wano gundi naleta amanya ne bagatwala mu seeke gye batuula abantu gye mutuula abantu gye batuula ndowooza abantu nga 36 ne balonda exactly the same way ne NUP constitution yaffe enkadde bwe tuba tulonda obukiiko obw'enjawulo still the president nominates actually to the issue of the candidature baffe vice president bameka ne bakandidate eyo si gyendi obudde gyagamba eyogera ba vice president bameka obudde bwendiko essaawa eno president aweebwa obuyinza to nominate n'okwensuwaringa nti buli kitundu kifunawo candidate. Tugenda tubitereza butereze enkadde era empya weneetereera. This is what we are doing. Nisebo buli kibiina ojja kusanga FDC n'abikola bulala. Obukiiko obw'enjawulo bu constitutinga executives ez'enjawulo ez'ekibiina era y'ensonga lwaki abantu batono nga Imam bagambye
nakamu sebo ensonga giwedde otale full stop. So mu bufunze basawo ne banyabo sebo mu bufunze basawo ne banyabo bwe tugenda mu kalulu ketugenda mu kati tukiriza nti no tugenze mu kalulu mwami Museveni tugamba nti tugenze mu kalulu gwe kennyini tuyambe eggwanga lino olage nti nno osobola n'okudiiringa n'abo abaleeta violence. There is no reason as to why essaawa eno amagye agadeployingibwa okuba prosecuting oba kubatwala mu kooti okubakwatako balwasande baani nti basobola okuvunaanibwa mu kooti olw'ebikolobero bibateekawo mu kutiisatiisa abantu buli woleeta amagye n'ogateeka mu makkati g'akalulu abantu obeera obagoba bo ngomaze ogamba President Museveni amagezi g'omuwadde bo abantu bakole batya abalonzi abantu bali compliant era abantu bali ready naddala ekisinga okuleeta obuzibu gwe kikyosuubira abantu okola nawiwudde nga balugahara wano muwulidde ku mawulire ga CBS tingaye mwabiraba ekawempe ositudde tanka ositutte ku polling station gwe abantu kikyobalira wasuubira okukola gwe kennyini ositudde tanka sina kusitula bano kubanga bayita ba police constable balina okubeera ku polling station gwe ositudde tanka ozirese ku polling station era boxes ozisambye oziwambye ozitutte gwe kikyobeera olowooza nti abantu baprovoking okukola oba obakako okukola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wange ale Mukama Katonda bankuumire. Njagala kwetonda bamasimu enemengo bakola basima ebinya bakola enguudo wayezimu basubira bawuliza kuba ino fitina bye bakola tunawuliziganya tulo mukago olwalujja inshallah niye bakola enguudo ndoze bayingine kabagole kyo nekisoboka kwebaza badde muliza mulimu kye twatandikidde ayi Katonda ku Ssaabasajja